Omulambo gwa Ssegenyaga guli mu ddiiro waliwo abagamba tasanyukeko soko sirike ogenda mukosata n'akomawo. This is our culture. Nze naluuzinze balamu yankubira amasimu yagala ngende kushalinga be Museveni neŋŋaana kubanga nze opposition yange ya mutima siyoneka bampane olwakatongole okuba enduulu. Nze neŋŋamba ati ngenda mweni ali bakola n'ebitooke kubanga nze kizibu eni ali mu kyensola ng'eroota eni ali muyagala nnyo kola nange nakolako nayo kampeyini n'enyumirwa mobilization skills ekola ki ati nkubuulira kakati ekizibu ky'opposition bwefuna resources zizaffe nga babajja ate batusosola juga tekuwa musaala tolina kyogifunamu n'okwaniriza obwaniriza lutalo kyokka ate ekirungi kya Museveni anoonya bajjira yaddaagana mulaba ku Sheraton soko olidde nga tonagendayo nti bwe mutaakopa enkola ya Museveni kwagala balabe be mujja kusigala mu ndulu za nnyimbe nga temufuuse bakulembeze mujja kubeera ngaawo nga mukyamulamu abantu kulumbe ne bakuba endungu ebizibu bano tebiwedde opposition eyige Museveni nti oyagala mulabe w'okusinga ate akwagala kale neginageze kulumba abandi badde bagamba bajjazeeko mu bintu byaffe ne bagamba tumaze naye ate bwe balaga primitivity omuntu ali primitive kwezi tatwala buyinza era omulimu gw'opposition azo yandibadde efishinga abantu bajja mwene ale mu kugyegattako naye zaaka tosobola kulaba mulambo gwa mwana oyo Sseggirinya mu Katonda mu ggulu ng'ali mu ddiro n'ogenda n'osanyuka oba olaga kifaananyi kizaake katandikirawo nga tuzze nga tuvuddeyo nkwatira ku bugundi Hassan Jeno Gaddafi naye tulina omwogerako naba abawumba tutu batambuza ebintu bya Jeno Gaddafi Bajjo wanjisebo owasiibyo taata kale nayo gye balesebo balesebo kati enteesa yo nnungi nnyo ebigambo bwe birungi nnyo nnyo era nze enda bwe nva ku ekyo kwebaza ngenda kugenda ku nsonga ya Zeke kuba nawe nagenze jjo ne njogerako sebaba mu bo ne banziramu ne baŋŋamba mbu ekyo ekintu kirungi tekina nakye kitegeeza ne simanya bw'oyinza kkeera nkya ku makya n'obuuka omulambo gw'omwana wo ng'ali mu ddiro n'ogenda weegadange n'omukazi wali ku bbali obwongo buba bukola bulungi ekibi tukyogereko kibizaako yakoze bubi manyi mutya nnyo bana abawogana ku social media bana batukuba obucupa Zaake yakoze kibi yalaze akabonero akabendi nuupu terumiddwa Sseggirinya bwe kiri deni ekyokulala ensonga z'abantu abakuba obucupa tetuganya omuntu obeera n'obusungu ng'oli munyeevu omuntu bw'ayogera ekyobusiru ate naawe n'ovaayo n'okola ekyobusiru kitegeeza mumugasa amagezi mwena ne mufuuka abasiru babiri onfuna kitegeeza ndowooza omuntu babanga oyina obusungu bw'omulinako tekitegeeza nti bw'onoomukasukira akacupa nti biri by'omuyinako obusungu bw'omuyinako nti agenda lekeraawo ebyo byakola mba ndowooza omuntu oyo kirungi nnyo bubuusi olufuna obudde n'omusemberera omugambe ne munnaye Bajjo lwaki okola kino oli muntu tulowooza nga wandibadde otwegattako tukole kino so si kukwata akacupa okamukuba kubanga bw'onoomukuba akacupa ate ogenda kwongera muleeta na busungu yandibaddemu akalembereza akatini akabaako byayogera nga birina kye bigattako ate agenda fuukira ddala mubi okitegeera gulowooza omukuba akacupa kumutereeza naye kumba omukuba bucupa ate mwongera kumuleeta mu mutima mukyamu tekitegeeza nti omuntu bw'oba olina omuntu gw'owalana nti ate olina kubeerawo otandika okugenda ng'omwogerako waliwo ebintu bye tukola nga bya kisiru kati nze ensonga yange endala NUP nze abantu b'empulizingayo baliyo abantu bana bendaba nga balimu ensa waliyo omukulu nnyini kibiina yennyini Kyagulanyi oteekeko Joel Ssennyonyi oteekeko Honorable Luttamaguzi n'omulala ndoza beninganga bentwalanga ab'amakulu mugu n'abantu abasinga bali mu NUP abamu beenoonyeza byabwe ekyo kimu abalala bonga bo bw'otunuulira ebikola byabwe bakola balinga be basuula NUP bo bennyini ate kyebatakola kyebatalaba kitegeera kitegeeza ensi egenda tandika okutulaba oba okubalaba nti bye bakola bya kiyaye ba NUP bayaaye naye ng'obuzibu ate bayire mukulu Bajjo n'ekirala mbadde nsaba otangaza abantu bano boovaako waliwo ebintu ebimu ebibeera ku mikolo ewamu ne bagamba mbu ab'NUP bakubye abantu obucupa ab'NUP bavumye abantu mukulu Bajjo si buli gwe mulaba nti ayambadde gundi ya NUP nti abeerawo NUP bantu bangi beerimbika mu bibiina by'abantu abalala neetali NUP yokka ne bakolerayo effujjo ne balowooza nti abagundi bakoze kino ekyo ekintu abantu kibabuulira bakitegeere kitegeera baleke kutwala nti buli gwe balabye nti ayambadde gundi nti akuba obucupa tegeera ekyokulala mukulu Bajjo ekisudde NUP era sinnawulirako wano ng'okyogera kyekino wammanga mukulu Bajjo nze bw'oba olina kyonkoze si tekineetagisa kujja wano ku live nkikugambe
nina kuzza ku bbali ne buli bookera ku makya muyina ensonga yammwe eriwo ne mugiteeka ku live ne mukyogerako ne mukuba ba MP bammwe nga mubateeka ku live mbadde ndowooza muyina ekibiina genda mu kibiina kyammwe osisinkana omukulu avunaanyizibwa ku bantu abo muteeke ensonga yammwe mugundi mu ofiisi muyite omuntu oyo alina kye yakoze mukimugambe nga muli mwekka mu kibiina kyammwe awo reason nti buli bokireeta wano eno n'okyogera muba muleeta mwami Museveni muba mwongera vibe kuba yewe byayagala mbiwe byayagala okubalaba nga musikagana omuguwa yabamanya abakozi kyabamaze waliwo ensobi ekoleddwa zaake yesi zaake ye kino kyo tetwetagisa nakigamba tugenda munenya bbali tulina okimugamba open abeere nga timete ffenna twanyiza kwati tugenda musinkana muntu sekinoomu naye waliwo ensonga ezimu bajjo zoolaba nga muntu tekyetagisa mukugenda leeta nsonga edireta wano eno nti gundi yalidde kwata omuntu omutwale mugundi ku bbali mu komiti yammwe mumugonjolere eyo ensonga ekolaki eggwe ne buli bwogiyita no batolina kyokoze kati ekyo nkivuddeko ensonga yange gye nnyinza okugamba mukulu bajjo emu omanyi nze nninganga ggwe nze nange seekwekerera njogera amazima gwe ngenda kunenyayo ensobi egi emu just omanyi bagamba ndigozedde kubira engoma n'okola ki n'ozina era manyi ku bigambo byange byenjogedde ojja bitega naye situufu omusajja kyaŋŋambye nange bwe neekuba mu mutima nenzira ku bbali yesi nkikola nekiyinza okuba si kirungi nze ensonga mukulu bajjo gye nkunenyaako eri emu yakozesa olulimi oluvuma abantu nti embwa zino zitegera biki olulimi olutululeke just abantu osobola okukozesa olulimi olulala lunonna nga tobavumye kubera bane mu comment obedda mbalaba nga bakikomplainingako ekyo gwe tobavuma kubanga omuntu ye bwabanga tugeze naye kankyogere bwento amusole omuntu bwabanga mukulu bajjo musiru ne bw'okoota agenda sigala nga musiru kati gwe tomuvuma tokola ki olulimi olw'okubanga obavoola gwe tobavoola baleke kubulwa ensonga obwongo bwabwe bwebwo kale sebo gwe tobavuma gwe kozesa olulimi ng'obagira obatereeza ne tobavuma oyanze sebo yesebo mukolo bajjo wasuze otya tukira ku nsonga sebo tuddayo ku leediyo kakati ekiriwo nze nzize kwetondera ng'owa people power nti ekintu kye baakoze si kirungi kubanga ku olumbe lwa buli muntu omulambo teguba nanyirigwa mu kugusuza ate ekirala mukulu bajju nti nga bwe baakoze ekyo tubadde tubasaba ng'abantu baalumirizibwa Ssegirinya eddwaliro lye baleme lisuulirira buli omu afuna akaaliteekamu eddwaliro lye ligende mu maaso kwe tuli olwaleero ndi ne muganda wange Alphonse Bajjo tuli mu puroguramu okuwulire banaye niyo puroguramu ekutta akati ndooza mujulira ku intaneti wonna kakati Bajjo njagala tugendeko e Masaka Mpuuga yaleese ebizindalo baabigobye kakati kambawe information abantu bali mu kutiisatiisa banna simanyi kano ka video basobola okukatambuza bali ku TikTok Mpuuga tayagalira ddala Kyagulanyi ne Kyagulanyi tayagala Mpuuga Mpuuga asuula nnyo Nuupu mu katego ke Mpuuga okujja ku Lumbejjo ne mumuŋoola mwaba abeera bisaaba Nuupu kuba Mpuuga kyabaanonye kirizagana mu Uganda waliwo section ye tayagala hooliganism ate section etayagala hooliganism yesinga osalirawo ensi nagamba kwezi nti abagezigezi abaana basinga basirusiru 4,500,000 that's why Museveni omugezi omwafuga 4,400,000 tukuma mu kuwoggana Mpuuga bwajja ku Lumbe n'aleeta amazzi ne soda ne mubigoba mwe basiru ne mugamba nti butwa eyo enjogera y'obutwa mu Nyampi simanyi mbega byaggwako Mpuuga bajja kulumba abayagala balabe nti bano bagoba n'ebyokulya ku mulambo Mpuuga bajja kulumba abajja kulabisa omuntu omugezi okola otya you ignore Mpuuga kuba njagala okkiriza nti Mpuuga yafunye eggaali ya Fangone agirina ne Nuupu erina eggaali kakati abagwagwa babiri basisinkana gy'emirambo okugwa jjukira Mpuuga talina kyafiirwa tali ku level ya Kyagulanyi is an international idol we competing ne Mpuuga waka constituency akamu akanyendo mutundwe oganya okubuuka nti Mpuuga yagala kukozesa nsobi nawe ogudde mu katego k'omuvumi kumenani ab'omusiru onali ku international level gw'omuntu wa international level obeera otya mu butalo bw'obu constituency era lwaki bw'oba olina abagogwa mu kibiina kyo tobagambako kubanga Nuupu weegwa Kyagulanyi yabaagudde Katongole Julius tajja kugwa abangola abantu ku bafu tebajja kugwa kakati mwabaki mmwe abatasobola kubuuka butego bwa mulabe kati gwe bagambye Mpuuga ajja kulumba okwo ng'asubira enduulu era asuubula kumuŋoola namwe kimugenda okukola mu muŋoole so singa bajja Mpuuga n'ayogera nga musirise nga mukola byammwe aswala ne mu mutima kubanga baategera weakness yammwe nti you are violent ng'oyagala kukozesa Nuupu ensobi
Gendo osobola bako sense nga bayita mu violent. Hooligans, not violent. They are hooligans. Ndi kyabuswavu nnyo gobe ebyokulya ku bulumbero w'omuntu. Banga bagobya amazi biba bituufu. Bagobya amazi ne soda. How can you do that kukumbo tali ulo? Nebizinda nga waliwo omukazi yekalaka. Kakati omukazi bagula bugule ogoba otya kati ebiri biyamba segirinya omusegirinya abadde mpuga yomu ko bajja segirinya mu kamera. Kyokka kisinga okuluma abasama tebalina kye bayamba segirinya. Bo bajja mu kamera ne befula abali bagala segirinya. Mpuga mwagale gaana yayambako segirinya okuva mu kamera. Yagala mpuga gaana yawedako abaana banze mpuga simwagala ne muntu wa nze kinvunanya era ekimpalanya kwogera mazima. Mpuga simwagala siri mwagala naye ayina ebirungi byakolera ki bwaba leesa amazi n'emmere ogoba yaki ku mufu muri basezi mwagala mwe abantu abanupa bago muri basezi mwagala kulya segirinya bigerebe byavunda mujje obubonero bw'ekisezi ku nnyimbe lekoli alete emmere ye alete amazi kubanga olumbe sirwa nnyoko olumbe sirwa kitaawo ng'olumbe otali lulo olufudde lwa byabufuzi nti lulo olumbe lwabadde lwa nuupu abagamye tuwanupu nupu si yafundo segenya abadde wa Uganda yenna ololumbe family ya segenya erina ko buyinza soko sirike family ya segenya erina ko buyinza parliament olumbe lwa family ya segirinya ineso kwacha ita abantu abenjawo kwa deputy speaker jaite bajja mugoba wali abe bitwa mu government yante bajja bagoba olumbe parliament erina ko buyinza badde mbaka wa parliament olumbe nupu erina ko ki olumbe lwa party satu government kusaidia parliament family ne nopo nga president w'ekibiina kakati balina kwatagana kusimbula munnaabwe mu bitibwa nesikulaga hooligans tizitali kinuma simanyi banopo teyina bakulembeze bantu tusula mu twapu yabwe yabusiru mpuga bajjawo ne mutamungola n'atambula mufu omati mpuga buli omungola akola okimanyi sijjo bantu byobucupa berabisiza mu bantu nti basiru osobola okwagira abasiru kwezo osobola kugana mu box nolondo musiru kakati mpuga yaya abo abagala mwe muli bantu kyabatabuuka ntonaze kutukyokoza tumuleke waliwo Museveni abantu bayinza okusindika nga yagala laga ekifaananyi bulijjo muŋŋamba ndi mutemu bulijjo muŋŋamba ndi mudaba abagala obuyinza bakuba bajjo bucupa uli abo kyangamba kwezi abagala obuyinza ku mulambo nga guli wali mu ddiro bali mukuba bajjo bucupa omanyi kyasinga okwagazanyo kyagulanyi bwe yalinga amaze okwewandisa ku nomination ne bamukuba kyamuwanyama ekyakola aliyeni sikini paleso mukuba mpya aliyeni sikini nawanika empi n'afuna sympathy ekyakola kyagulanyi kumutulugunya nga tazaayo naye simanyi lwaki yava ku nnono eyo kubanga omanyi lwaki abantu bagala nyo sayidi enyigirizibwa bw'onkuba oluyi jjo nga bankubye obucupa abo abantu abataano nange mbabadiza bucupa twandibadde ffena tufuuse basiru obusiru tebugoba busiru amagezi ge gagoba obusiru kati omusiru bwakusula mu twapu ye n'osiruwala nawe oba ofuuse musiru kati mpuga bwajjawo n'omugobesa emmere gwagobye emmere ya mpuga gwe musiru kitegeeza toli tolala nti tosonyiwa tosobola kuba mukulembeze beera mu busiru bwo kyovula nga abukulembeze omuvuva wa Katonda Katonda gamba bantu kibempe eggwanga gino emisege abatalina mitima giri humani kubanga omuntu waafa osooka n'oteeka ekibiina ky'ebyobufuzi ebbali n'oteeka eddiini ebbali n'oteeka empala n'ebbali kwezi olaba embasi kwagala nga tugambe tweroga n'ofiira omwana n'enzigi okuziika bwongoba gwe musiru bwongoba kitegeeza oyagala kulya mulambogo kitegeeza oyagala kweziikira mulambogo kitegeeza toli humani waliwo kalicha abaganda tebali basiru n'abasoga gamba nti bwogamba nti gundi simanyi Museveni poison disegirinya oba yakoze bice ne Museveni gwe mugamba nti yamuwa obutwa bwajja n'amuziika gwe tolina kugoba Museveni tosobola Museveni bw'otomugoba oba omulaze omwawutirizo ninze n'omulaga nti Museveni oli musiru okujja okumutogo wa ssatu okumuziika naye bw'omugoba oba ogudde mu katego ka Museveni ak'obusiru ankuwamuwa example naawe birogeko tomalago just I'm a philosopher sigambye nti yamusi senkuwa example tobanga muntu atali mukozi wa radio nkuwadde example nti abalina endowooza nti Museveni yamuwa obutwa najja n'aziika Museveni tolina buvunaanyizibwa bwomugoba ku mulambo nti bw'omugoba kitegeeza oba ofuuse musiru munne so bw'omuleka n'aziika Museveni nawe watabawo kavuyo konna Museveni ajja genda agamba ni kino nakola kyaki oshegede kwezi kyenkugamba nga naye yeekuba muki mutima kakati Masaka akavuyo akagenda okubayo leero mpuga yazze kulabisa Kyagulanyi era Kyagulanyi gabakweka video kano leero nyamba okuuma empisa n'obuntu bulamu ng'omukulembeze kamera ekutaddeko amaaso ensi yonna buli wabawo effujjo ekibiina kyo kyekyokya bagenda kuprovokinga Kyagulanyi mu speech bagenda kuprovokinga mu entrance
bagenda bayinza kutekawo bagenda okungoola okulaga nti wagwa bayinza kutekawo bagenda okuvuma naye you as a leader banga bajjo nabadde gyo mulumbe don't ignore them because obasinga level kali wale abadde bankube bukipa nabalenga tabasenya na mannyo kakati omuntu atasenya mannyo Kyagulanyi akujjako atya waya abantu boogeze mu bamasiikini Kyagulanyi bagenda okuwogganira abagala okulemesa okwogera bebaguze kubanga abanaku bebakozesa ebyekisiru teri mugagga akola byaki kakati Kyagulanyi manya level z'abantu abagenda okukolako akavuyo banaku nnyo obalwanira bave mu nnaku gye balimu kakati omunaku bwakuvuma nti Bobby kino tonyiiga yigira ku bajjo nti nabadde mu basiru bahuliganiza bambadde engoye za Nuupu saabaddiza kubamba singa tosobola kumpiringana muntu nga talina kyakulya omuntu akasuka akacupa batalina ssente abanoonya 10 mmeka kuba kiriwa kyasirwa nga kirabanga bajje yatwala ssente zaakyo ontegera mu kyekugamba kakati dizi huliganism bagula abantu abannaku abatalina ssuubi ne bakola effujjo ate abantu abakola effujjo balowoozesa abana nti Kyagulanyi tebamwagala kalewe nabadde ndyawo waliwo ayinza ogamba nti bajje tebamwagala naye kakati gwekezi gwekigeeza nti bajje tebamwagala kakati Kyagulanyi embeera gyakola ki so Kyagulanyi out reason them like Museveni bwakola n'amanya nti Kayihura ayagala kunzija mu ntebe n'amwongera contract nekakaza tuno obukulembeze kwezi Katonda yabukola ki munyambe muwe Kyagulanyi video eno tudde Kyagulanyi be ready to face all the humiliation face all the wrangles omwana wa Fango ne bajjanga yagala kulana wa Nuupu gambo wa Nuupu taddiza sigamba nti wa Nuupu talina maanyi naye Nuupu kifaananyi kyansi elida mi azibajjo babakunda banga nkuta akacupa bana walina baddewo nabadde nsobola okulekawo n'omulambo naye nagambye me as a leader I have to be exemplary sina kufaanana bano bakuba bucupa nze nina kubasinga magezi kati Kyagulanyi ogende Masaka singa abantu aba amagezi koma kubawagizi bo bali mbaleke bakole effujjo baswale kuba gwe okole effujjo oli president wa kibiina Mpuuga bw'akola effujjo is just a constituency MP kamera zo mu America kamera ze London kamera ze Russia zona ziri mu Kyagulanyi leero bagamba agenda kwogera biki Kyagulanyi woba oyogera kola speech eri uniting factor Mpuuga n'oba tomwagala muwaneke ebirungi bye yali akoze ku Lumbolo kuba yena nyini constituency omukulembeze omutuufu Museveni bw'ajja wano ng'amanyi nti oli muyeekera agamba Koni yatuleetera amazzi eggulu ne bwe yatuleetera amazzi n'amala n'abyonoona n'atta abantu toyogeza lulimi lutyoboola bakulembeze banno sipiiki ya leero egenda kuwanika nnyo oba okusuula ennyo abantu bona bagisunuli kubanga ensi yonna erize sipiiki ya Kyagulanyi nakulaba nga tewabeera violence ate nga Kyagulanyi mumanyi si musajja wa violence naye yeetooloddwa abagwagwa abangi nti kwezi n'oba mugezigezi omu nga oli mu bagwagwa olukumi ofuuka omugwagwa sometimes naawe that's why nti language olumu eya Kyagulanyi ewabamu olw'okuba nti ali mu bagwagwa abaki yeetagayo abasajja abagezi babajja bamugamba nti waye onaakuvumye kwezi gwe tomuddamu muwaane buwaanyi ogwo omutima guliva mu Kyagulanyi agenda kufuga ensi akyali mu lulyo olw'okuyimba kati akuze ne olw'okuyimba lujja kumuggwamu kubanga buli lwolaga mulabewo nti byakola bikuluma abakuwangu kwezi tokkiriza kati nkuyigiriza bakiyita stage flight mu kusoma gyensoma emagendere tokkiriza ng'okulaga weakness zo mu bantu kati Mpuuga ali mu kubalabisa weakness za mudati yo hooliganism muoganira ku mikolo mugoba emmere mukuba abantu obucupa ddala indeed kwezi omwana wa asobola okwegomba okuwagira ekibiina bwe kityo tekisoboka osobola okuwagira omuntu muogana Mpuuga twakola kituufu Mpuuga mwamukowa naye si kulumbe lwasajja Mpuuga aze kuziika mulinde kampiriyoni periodi zitandike muleke muyimbe Mpuuga twakowa kubanga bano abantu ba wansi Kyagulanyi gwe batikka omugugu omunene ekibiina ki kyekifaanana ng'ekyabagwagwa abawumba tuutu bano abawogana twakowa abakasuka ebicupa Kyagulanyi tamamanyi na bwafaanana bannabyabufuusi kati Masaka Abedi Bwanika yakunze oli omukazi yakunze bonna bakunze tageti yaabwe eri emu Kyagulanyi kakati kiringa Museveni bwe yagwa mu ambushi y'Obote Museveni agamba bwe yagwa mu basirikale b'Obote yeefuula bo kulawulya bawutu ekireka nga bagenda okumutta yeefuula bo nayogera ennaku ebaluma tiyabalaga busungu nti nze minisita gwe muwambye kuba Museveni yali minisita ku mulembe gw'Obote Museveni bwe yagenda e Luweero bwe yabbanga emmere yagambanga gavumenti y'Obote yebba emmere eyo ebeera logiki nti ozanyira mu weakness za mulabewo kati Mpuuga azanyira mu weakness zammwe
kiriza gana mpuga ina corporate class ja kutwala gotoja kusigaza bana bakasuka buchupa mutwala obuyinza wetaka class yo mutu gasobola kubira kigundu nagamba kweza wangu de mulangirire bana bakasuka buchupa bakoma munnaku yawe ne bafuluta basula na munyala ali kutagala mazima ono ajagera yabake myala je aliyo mu monde gwe nguleringa twagana mu state house ekiro kyacha gwe kuyingira state house omuntu anayingira state house empisa kintu kikulu kakati kyagulanya tandika emisomo ejiyigiriza abawagizibo beyisa batya mu public okusikiriza abalalo begattako bino byenjogera bya magezi kitegeera ndi je munako mukola ebikola ebalabisanga abasiru nupu tesobola kuwangala myaka mukaga maaso kyogamba nti endoko makana akalu sigambye tegenda bwe batakyuse mbasobola okukyuka ne batera eggwanga ne libegomba teri ggwanga lyegomba mugwagwa era singa nabadde nkolera Museveni je nabadde nfunye olugendo okulya sente za Museveni mbaga mwangu obucupa mwangoba kwezi sigasada ku opposition bituufu ngate opposition yange ya mutima si akabampane je nabadde nfunye way out eddayi wa Museveni nabadde negendedde wa Museveni kwelira sente abasajja mwangu bali ya sente ziringa bicupa basale batuyita tuli kuba n'abanako batategeera nino gamba kantekeke eddobozi lyange ku nsi wadde bano banzigyeko waya sijja genda wani kubanga opposition yegoba abantu anti basiru kati balina akabobo opposition kabanda bantu siru opposition mwaja kumanya bambega na batali bambega kakati omuntu omugezi wamanya anti bajjombega tomuwa byama gwe bajjo mukozi seche kirungi kyakolera otuke gyola gatando oli musiru Museveni bwe yamanya anti mutebire embega yamuleka makena akomaona mwana wa governor Bank of Uganda gwe ulowooza anti bajjombega tomuwa byama genda mu budget mobilization gyakolera abantu okwegattako kubanga temwajja kumanya bambega ne bateri bambega temwina kantu kapima bambega oyinza nogaba bapima bambega nga be bambega kakati ze ngenda dde ku kitebe kya Nuupu ebyama mbifuna ddi yika nkubuza Museveni nga yagala okubega Kyagulanyi akozesa bajjo manya byuma bibateeka mu motoka ye gomanya abantu abali ku Kyagulanyi abalipoting wa Museveni nga tonagenda Masaka ate osobola okutegeera nti ono mbega okumanya babalogo obusirusiru mbega tebamutegeera nti mbega bamutegeera nti mbega mulimu guba gufudde kati ogenda kubega ani nga bakutegedde oli mbega tanti bannayuganda besibira mu mbeera embi eyo butategeera kwegamba bo basuubula busiru na hooliganism buno obusiru bwa bannayuganda abamu busuubule busuubuzi oba babugula Kenya ne Kenya bagezi babugula bamutukula ku boda obusiru bwa bannayuganda babugula mutukula ku boda ekivubuka kifene kikola live ne kigamba bajjombega kyokka otegedde ndi mbega bajjo tuddamu wa byamabyo muleka kubumbula izingira abantu bakwegatteko ogenda mu state house bajjo oli musibanga oli mu ntebe nika tusoba kubana mbega ditekita nga tunafanda mwiro si one katoba waja ate bambega babetaga mu government yonna bwe mambego manyuto bambegera Kyagulanyi washaka lisenga tali government etambulanga tayina bambega ogosimu sangu nti bajjo okolera Museveni nabana abawugana bagala mirimu okolera Museveni tebalina chance era singa bafuna emikisa bandi kati bebasooka okudduka nalabega bali ku General Gaddafi nomula bayingira okumanya bannayuganda bano bawungenerwa nga yeetaga kuva mu nsi muno General Muhoozi yabadde ayingira kivulu kya Spice Diana yabadde coincidence saagala kuwaayiriza General Gaddafi nze namulabidde yabadde ayingira bibye ne Muhoozi ng'ayingira bibye kwezi toyinza kumalaga muyingirirako kwezi sikiwa nti General Gaddafi asobola okukola ensobi eyo yabadde coincidence ku Serena bane kati kasoka ensomese oyina obudde ensomese Gaddafi ananswaza buswaza ababadde ku General Muhoozi yonna yabadde security ne Gaddafi mwe yajidde mu Gaddafi ndikola event yakaba kwa akatambi kano ogenda kunswaza buswaza naye kankuyirewo omubiri okusiza Gaddafi gwe mmanyi mpuliriza Serena Hotel teriko nti Jena ayingidde teriko nti Museveni ayingidde abantu basigala batambula normalize ntegekawo ebivulu eri yabadde red carpet nga Gaddafi aveeri nga ne Muhoozi aveeno ne be meeting da ku check point okumanya Gaddafi yabadde ku bibye Muhoozi yayingidde bibye ne Gaddafi natukamula natulawo Gaddafi yabadde azimbye galina okuzimba ogana Gaddafi okuzimba azimbye kibuli nga Gaddafi omugana okuzimba Gaddafi kyogamba asobola okukola ensobi asobola okukola ensobi n'alyamu Kyagulanyi olukwe mukana akaddaka abamuliddemu babadde bafaanana naye nga singa Gaddafi naye asobola kuba Gaddafi fuutu soja omumativu kubanga kati gwe oliwo emyalemu gwe kakati lwaki owakanira Gaddafi wabaddeyo bimanyi nnyo kakati gw'obajjamu ngaani
anti bwe busiru bwe badde nkugamba kati go ina kapimante no wango no si wange kakati njana muhozo manyoto wa yadama ogereza kudda mu nubu anti bwe busiru bwe bagamba kakati tuchitwale kankuwe example kwezi bamukaya tuchitwale ti Gaddafi yabadde ne muhozi omanyoto wa yogereza muhozi abawe mu kwaye minister of security internal budget government kakati lwaki muine endowooza y'ekisirusiru etategera gomanyoto wa Kyagulanyi tumajje no Gaddafi gendo mbegere muhozi lwaki musalira abantu emisango lwaki gugaba mulese politics wa hooliganism gomanyoto wa Gaddafi aina mission jaliko ati nkwekisa hapo kubanga nza amwerani di student andi atenze bintu sera wangeri jobira bamu lwaki abawumba tutu tibamanyi bajo byayogera ndize sola kujajinga muntu paka nga yatudde kakati gomanyoto wa Gaddafi bamuwa mission Kyagulanyi geno onketere government ngai mission jaji go wacho jajinga Gaddafi gwenda Gaddafi bikola byo muntu bimwayimirira kati sawa zino solo kusa bajo si opposition kubanga toyina kampima tutambula fembi ati kakati Gaddafi Gaddafi otambula naye Gaddafi yena mulabiyeko na wamulaye na maso ate omuntu omuchamu yereka mu kamera byamukwatiddeyo tigabimukwata joka yatamanyi waliwo kamera kubanga Spice Diana kamera zabadde zitandika ku gate motoka wezingira osobola kukola diri kusera ne batamanya mujje ka abantu akajanja n'obusirusiru Gaddafi ayina right ye kibazo mwensanga bara simusindika ne mujja ne mu kamera bara mubadde mwenna mu bivu kakati tubadde fenna kakati bonsanga ne nabanja sako mpulize bonsanga ne nabanja prime minister w'eggwanga nga twegere kanti wabba sente zangu wabba kiga zankolera Museveni kakati yeye nkola gye muteka mu banna Uganda fe tuyina emikwano nga twatandika najjo okuvadda Gaddafi mukwano kwa muhozi sijja kwogera ku Chad Gaddafi zimanyi timu ki Gaddafi yabadde coincidence njagala kulaba Gaddafi njagala Gaddafi ajjewa na nswaze ajjewa na ngambe tikati awagira government awonje okuva mu Gaddafi sobola kuva mu Gaddafi nga tekivudde kubanga tosobola kukolera abasajja bano nzibaira sogera politics wabo kyayi nalabye ku lumbe nga abantu banoonya ndulu bogera politics wa ndulu babawane zinako wakabampane twale nga nvuma abantu nze neguya abantu nze neguya ebiwumba tutunze bajjo sabi vime direct awo nebikasuka nebicupa nabigambye eki sabi gamene mukasuke mwongere mbwa mwete mwina mpisa muli basirusiru musobola kujja ko nze nti ebiyenje ebyo ate zinabadde nsobola okubita ebyo ebiyenje nsobola okubita ennaku Museveni byavunza obwongo kati waliwo omuntu ayagala okujjako Museveni yeyisanga abo ebyo Museveni yabiteekawo ku nnaku wala paka lwe birifa kakati nze sobola kujajinga General Gaddafi abadde okumpi ne Kyagulanyi olwokuba kamera zimukutte nga muhozi ayingira naye ayingidde kumu ne muhozi neefuuka embozi kati propaganda wa Museveni kyovola bagulamu babloga abantu basiga ne mutandika okusiga abantu kyoka Bobi Wine Kyagulanyi talina mikwano gye mweni alemu Kyagulanyi talina mikwano Kyagulanyi alina mikwano gye mingi mweni alemu nga agikweka atya kati kankugambe 99% mikwano gya Kyagulanyi nakyo kankikuwa netasobola kubatta na mama wa bloga gwe manyi kuno ku internet nga mama we kada we ni ale mu emitiya nenga njako navuma abantu be ni ale yagala gana ni ale mu government eri mu buyinza tosobola kujewala tukozesa resources za NRM omusalo wa opposition gwafuna gwe ni ale security ye ni ale toyina bwokola ki wabuloje walotya ngoina opposition yentufu mu mutima nga bajjo atenga bona boga kwewakana ntindo tuni mse ibakaza opposition yabwe gomanyoto bazengendo kudda mu bigere bya Kyagulanyi gomanyoto bangenda ko opposition yanga abantu bangoberere enako eriko nyiniyo kwezi wasoma degree kibaita struggle yenako etuluma fenna teyina nyiniyo gwani yagandi Kyagulanyi yenako emuluma yenuma ulewa inenda ulize ndenda kuyanga ndi mukononya school fees 45 million Kyagulanyi osaga esa sude da school fees you are endi mubulago mpe misolo nze mwembera mu bine ebyenako nva ku nnaku yange gwani yakama ndi Kyagulanyi nanyini nnaku mu Uganda kati bye bitu bye mulina okujja mu bantu obumba tutu obwo mulina okujja mu abantu obusirusiru nti situlabo yeggwe si Kyagulanyi alera avuga bullet proof goli kurafuna zitwala mwana ku ssomero bogati muli mu nnaku yemu Kyagulanyi yakuyamba biyambi kutuusa mu nsi nsuubizi oba atuuse batatuuseeyo gwe olwaneko nawe otuuke mu nseki ge mazima ge mutayagala kugamba bantu bwe mbyogera nga mugamba bajjo yalya obusiru bwa mutemwagala mazima kyokka nayagamba bajjo yalya enjala emuluma talina na kyaggulo bw'ojja n'obagamba amazima dabegunya bwe byagala kujja nokubiwaana enkya Museveni tugenda mujjako Museveni tasobola kuvaako nga musaali basiru Museveni avaako n'abantu abagezi Museveni avaako n'abantu abamanyi okunyiga amapeesa Museveni avaako n'abantu abatali bakuligani Museveni okuvaako tulina okumakinga sure nti fena tukyusizza obusiru
mindset y'abana Uganda nga tekyuse y'obusiru n'entegera n'endowooza ne Muhoozi agala kujja ntufugaaga Muhoozi alina yana Natasha ana Bihogana kugaba n'abasajja 50 ya master plan bajjuse bagala gifuula 90 ya master 900 ya master plan ng'ekitukozesa ekyo buwumba tuutu bwaffe busirusiru bwaffe tuli kujja no Gaddafi Museveni yali afuga ageze China leero tuli kujja no Gaddafi Museveni yali mu kupromotinga babala bagena mu ministry nene tuli kujja kugamba bali abasajja batukumira wano ng'abasirusiru kakati bana Uganda mutakyuse ntegera mwino okuyiga okufumitiriza kwezi zakanyambe ko bana Uganda bajja mu busiru temujja kukyusa mbeera ya mga temutegedde nti embeera embi kikwata ko gwe kenyine okujja mga kyago ntanya kujja mu babajjo tojja kufa mu mbeera mbi ngo kyagenda ku propaganda n'obulimba tojja kufa mu mbeera mbi ngo kyalina omutima omubi nga tokkiririza mu kwegatta kwa ku social media ko tukina ko bikadamu bimala emyaka era nga tebirabye musajja ne biwumba obongo kakati omusubira kutegeera gwe bizibu ayagala na ICC yebikajja okusoga kati obongo atubuteka kuba kadama ba social media kadama asolo kuwemula ekigambo kyonna kwezi kama eta fikira abera katapu kakati gwe musajja atupatwala ICC yebikajjo toyina sente school fees kumenya olina ebizibu wa katapu kakati tugatta tutya ebirowoozo nti fene bamira ICC z'ebikajjo twegatte nga tunulidde bano ab'obutapu bakadama ompulya bulungi kwezi kadama kwema tekimutwalira budde asula kubanga manya kyakyogera kati alaba nga kwezi asula ne mukyala we asula ategeera ayina amaka kati yalaba ali mu kuwamba anoonyambwa tagiraba enkoko tagiraba kakati gwe omusomi otakubeera ku ntegeera yemugwe ne kadama tuvuddeyo bakondabeko Facebook kana we bujira kwata asa nikonina mko katonzi ga egale nikwano obera kachite asa ni musi ina magenzi oli ku TikTok oli ku live nenga yiyo kwata munkona kwa munkona network amaza cyangwa nanye ni mukona yano network ya mwifuda asa yani yafuda ne jati ya TikTok yafuda da network nenga ya bajira kweli asa ni yangu eleza ni yemize tobaso asa ni network kweli Samugota dewe yeye mfu. Samugota dewe ngoja yo. Bifango limanyo okunvuma. Wala bati mfana ni mpologoma. Ojijjawo gisanga. Empologoma bagisiyaga. Nandi byo bikwata empologoma munna. Ogisanga. Ogifuna. Ola Museveni yakama tubasobola kwata mu kabina ka. Akabina ke kaka. Bana ngenda kuziika, oluvalo ngenda kuziika buli mambuza sigenze kuziika. Bwe nabadde mu lumbe ngati mwangambe nanonye yoki. Bwe sigenze kuziika mu mbuza lwaki sigenze kuziika. Bagala malipo kuba miti. Tewalayiza kunkuba naawe. So nyini gali. Nze nyini gali mu Uganda, nze nyini fujo. Neje kyabadde onakyagala. Kuno zibyantanirwa kwefuula ati nate gali z'abayimbizi balese mu kibiina eky'ebyobufuzi. Kirabanga kono. Kwezi towagiranga ku Nuupu. Sina kochina chalo fuzi na gali. Nagiongera nina biva. Sina kochina chalo fuzi na gali. Ni amazima bini. Sikirabanga. Kanopo ine gali. Nyakasi ka edimeze yakazunga ku TikTok bannango kamanyi. Kazo akabewe kamvuma leo ajja ku TikTok za. Avuga basi. Kati avuga basi edimeze ya. Jango mu video. Anko bajo. Ganira jango mpola. Jango mu video. Alien skin yakubye obucupa ku mukufa kwa mulumbe. Jango mu video banabe mwejogere wejifanana. Alien skin yakubye obucupa mulumbe. Hapo mulambo ko live. Jango lawe ku mulambo sky itaka ko live yango lawe ku mulambo. Yesebo. Abantu bagakola ku mufuko afanana umufuse gulinya omulapi. Yango mulambo kwa segirinya. Omulambo kwa segirinya guli kuno gogera. Sebo segirinya simula ku bantu akasera akasembayo. Nzando gwoli ko sebo nakolanga ne kwezi ku top radio oyo obiwa. Yamu akolanga yene wafundikira ozonto se. Meza yate basi. Ne basi mandi bwa kaboto fana no mulambo.
gwasegiri ndi musuuka njeru ate ndi Bulaaya andi omulambo gwe Bulaaya gufaana bwe gutyo bali ose ne bakuwa obucupa mwasetting alien skin bajjo gwe wagenda mu kisanyi n'oleeta abayaaye ne bakuba abantu mu lubiri osa tetwakimanya kabera mu propaganda agwedalo sky wagenda mu kisanyi n'ojjayo abavubuka 5 n'obawa emitwalo 5 nga musetting alien skin oba okubasaza ekivulu kyenkwa kyo Nedi Mezeya tokula olowooza si okimanyi omuntu wakusubira nti ogenda kwogera sense oba musiru anti nkimanyi nnyo nkimanya bajjo ne Abitex mwe bannanyini comedy mu Kampala mu Uganda ankubuuze Mezeya okimanyi tokula anti mwe mwabikola ira ku Mezeya osobola okuvaamu ekigambo bwe kitogwa omusajja omukulu oyogera mazima nkwagalako kwogera mazima nange njogera mazima gy'oli Sky kakuddemu nze sirina buddebo Sky kino gwe tewakimanya bajjo yakimanyi ne Abitex gwe sirika Sky gwe tolina mutawaana ono yasasula abayaaye baleete ttabu mu lubiri naye ng'ogamba oti anko bajjo nze Mezeya mazeemu amaanyi omulambo gwogera bya kisiru gwokka anko bajjo ali ku diguli asoma agenda kufuuka minisita ekisanja ekiddako ne bannaye mweyagalidde mu gavumenti ya Museveni bakubalidde ofuuke minisita nze nkusaasidde Mezeya teri kimazeemu maanyi ng'ozze kwogera no bya kisiru tebikwata kati ozze kwogera ki kyogamba bajjo togenda kubeera minisita Pulezidenti Museveni waddamu okulondebwa yogera mazima kyekyakuzzaayo okusoma nze balamu kyali wange yambalira dda yaŋŋamba ogenda kubeera minisita era yakuzzaayo okusoma Jeno Sali Musale yakuweerera talina baana besale mugambe naawe akuweerera ofaananeko obulungi ate nze ali e Bulaaya yamalayo wamalayo ng'ofaana ng'omulambo gw'e Bulaaya osobola okwebaka musuuka enjeru bw'oti kati program tegitadde ku level yawa Mezeya kankwate ku bantu abali serious kale ozze kulaga kafeesiko kabi tukulabye nti ofaana n'omugenzi beera bulungi bali ose ne bakuwa obucupa Mezeya tategeerako ddala ebyokulimbalimba lwaki ekintu kya Gaddafi bakitutenga ensonga oli yabadde coincident yavaayo mu Nuupu Gaddafi mayisikana wayinooneka nga lwaki ngaze kaba musanga musemberera kati Gaddafi olwata nkulamusiza ssebo kale ssebo gye bali wana mutima gulumirirwa nakwanalayisinga nsonga yesebo Abannayuganda tulina ekizibu kimu nti waliwo kye bayita concerned citizen kyobulaba nze DP yange eriko kye bayita concerned citizen tuzeyo ku radio taata tukyali ne muganda wange Alphonse Bajjo tuli mu programu obiwulire tubadde twogerako ebyo ebibaddewo mu wiiki eno era nga gwe ali eyo ow'essimu ogenda kubanga otukubirako ku simu noti 746 5 83 33 noti 746 5 83 33 oba noti 7 8 kakati wanaolaba ku TikTok abayomba bembadde ensaaga ne Mezeya niba nekwezo kati kali munange esebo hello otogeze masimu gatumaliriza gundi va ku radio oli hello yes sir amina okay kale hello tuline muganda wange Alphonse Bajjo hello
Bw'oba okubye essimu yogera. Kale essimu tujja zitereza mu maaso awo tuve kumala obudde ku ssimu kwezi weesiba ku ssimu. Hello? Essimu teziteredde. Hello? 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 Genda mu maaso. Bw'obanga tosobola kwogera tokuba. Kwezi tuve ku ssimu eziba ziganye tukolere abantu pulogulaamu na wadde nedda tumala obudde bungi ku masimu. Hello? Wanji Sebo? Mkale Sebo? Nsanyusa okuwuliza. Kale Sebo. Yes, Sebo. Kale taata. Hello? Hello? Yes, Sebo tusanyusa okuwuliza. Tugezaako mpola. Yes, Sebo. Oli Kayunga. Oba Omunyana? Okay. Nsanyusa okuwuliza. Kugirako ebizibu byaffe mu Uganda. Kubanga ffe Abaganda Bannayuganda bateekera kiro naye emisana omudamu agamba nti kimyangyekye yanwo. Oli waawo Sebo okubiddewa? Tololowa? Eno mu Rwanda Leediyo etuukayo erikkiri ya Busoga loyo leediyo. Tugenda bakolamu ekivulu. Ngenda bategekeramu ekivulu omwaka guno nga guggwako baguli. Mufune faanizi kirabu za leediyo eyo twakakubalabako nga muze mu kivulu kya Busoga loyo. Mutuzizaamu nnyo amaanyi. Hello? Nkale Sebo naawe bali kuwuliriza. Sebo. Kakati abawuliza balooyo ekisina kinza bagamatama n'okujjako bagamba nti onaku lwe batandika otwala pajekiti n'obwongo wazijja kukyuka bajja banakutwala ng'ekyokuzanyisa n'ekyokusaaga bajja sigala nga webali kuba bajja yonna ne bagamba yonna ne bagamba bannaffe tokati anti alukabuuta biro mikono gyammwe Kale Sebo. Tuyanze nnyo tuyanze. Hello? Kale Sebo naawe gyebali. Yes, Sebo. Webale kusiima Abasoga. Nze ambasada wa Buganda e Busoga. Amina taata. Hello? 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 Yes, Sebo. Mukale Sebo naawe bali kuwuliriza. Osinziddewo n'amannya? Yes, Sebo ab'ebugiri bali batya? Olina Kasongola kati? Teesa. webale omulamu okutambula nagwo okutubuusa n'okututangaza ku Uganda olw'olwekyo wabula nze nsaba yatumbaze lwaki totaawo katomero mu Busoga banange bintu bino radio mubere ku Royal Radio kwengenda osomesezanga Sebo
Tomana wa bangu okisinga kwao kuba kitandika kidogo. Mbeba zeno mbeba lokueleza kwezi wakaka utabazinga. Mbeba yoni mbeba yoni. Mwabale kusiima. Hello? Esebo. Esebo kamuli bagamba ki? Bajjo tumulese. Hola, nayanze gesebo. Bule, Gabriel Bule akutumidde kwali. Na mawuli Gabriel Bule. Nkali sebo. Yo tumulese. Mwinginga mutaka mtegezi wa biburunga jasindo tegera burunga tidinga lipo sistam tegera. Okitambo ya keire. Ebisinga bitu. Esebo. Otukana kwa mwiwanga wanu. Ngokola taninga bubende kubanga bubende ne tukana kwa dinga buli kintu. Kitofu. Ebisambe balikiya aje. Nze nukomezo mondi wa radio. Nali leto musanda yali abuganda bweneyo. Nga kweta bikule. Bato musanda witanga abantu lebigambo byali bakuna. Basajja mivule. Kwana kwa Asani njaka butala. Kwena kuba muleka kola mugambo meki. Esebo. Ayenga bati mweya ndera okera gena bajjo. Wano ne musika watambale biru. Esebo. Nzegere nzabesrai. Yuyugu. Mudipiti yema yugefika ngokawereza. Nkali sebo. Hello. Soko vile radio. Nikeleza. Esebo katesa. Nzeka kama ni president anabi. Ngibambe kasenso. Ndo mukuyo ebitambo byayo bere kiri yambe kubanga muntu mwana amino yandiraze mu mzino. Kuba endera de bimbino ayine ebya position. So nzeki konanga simuntu mubino. Era abeo bali kukomeza iwanga. Amina. Kali. Allo? Allo, ni kama ni bali meki au ukezera mutawanuka mtomwe nawe. Esebo tesa. So kuleze woni kuboye bakumbaje. Mulese. Aba ile bigambo yebimu yiso. Esebo. Era singa tena abakoga pero kwa bangoyi. Kwandi baile kwa kunempa badete doga. Ndembeye. Amina. Kali sebo bale ndulera. Kali sebo. Hello. Abana babika mpuga kusosho. Hello. Kusosho mali masibuka. Esebo. Lazima baadhi ya ngeo kwa vitu vitufuria ni era kwa hata yongera. Ile tonga dale ndio kwa hadogera kuku. Esebo. Bala kachipana nikije cha entertainment mu Uganda. Lazima yongera kumweza. Ayongera kumweza. Hello. Hello. Esebo. Abate kama ni turo kugogo na kabera myende. Sebo tesa. Mbadi mbutu kupata mbele bintu bulungi inganga ajira awo n'abanga idanga yakuwabula mu kikola amakulukuba abantu baliyo babuzabuza balo tokubulambulana ayingo obawire mu bulungi era olwo mwabuzi mulungi ajakuba wabula buli basani kidete kama nituro kugogo na kabira kali nenda kumaliza. Hello. Hello. Esebo. Nkali sebo nawe. Tugezaako. Sebo. Kugamba otya. Ugende. Yajita kakawami. Esebo. Mandeka mzazi mwazi defense. Okusoka simeteze mukulu bajjo. Amina. Ayogera bulungi era umuwuliriza okufulamu ekyokuyiga. Naye tabeeranga abamu bokera bulungi nkumaze okukozesa emivule bokera bulungi naye kunkumira ne bakyuka ddala bakumulamwa. Esebo. Naye kirala mukulu bajja musaba mwogezi mulungi naye abeera batambire mulungi tabamu byeyogeranga bali kateerikodi
inga. Namukula News House. Umusaba recording rumba ushauka tena chini project. Umuka yakwindiga kubi. Ata bamugo musango nga enakuzanira kulo etali market. Oli mutuufu. Nete kimusaba kwa bizimu bungi. Nakira tingendo kumeba zako. Wanapo kutusha government. Ijida kuvuma. Yes. Wano kugamba ngo kukolba kwenye basajja bangi bazana mutemeza kaitawo. N'okutubaza kukikkiriza. Basa namutekawo enkola z'amamu tewamwabula yetasobye kakola ati pulezidenti takola kintu ekyo tutera okula n'omuntu amwabula. Ekintu ekyamwetera obuzibu bunene nnyo mu kumpi kukateye. So that abakulu ng'abakajjako balimete okubeera ku lusegere babagole mubuwonyesuidde babajja mukolesaamu. Bamukolesa so binene nnyo. Kale tweyanziza tweyanzeeke. Kale tusalaze dakika 5. Okyali kinala munana katonyeze munana. Kinala munana katonyeze mukaaga Busoga Royal Radio. Ndi ne muganda wange bali alifunsi tukyagenda maaso bajja abantu bawulidde. Abantu bawulidde mabale nnyo bannange okusiima okusomesa eggwanga n'okwogeranga amazima gye tubatambulirako. Nawe mbanze bajjo nga tondabamu mulamwa wabula nga njagala kuzanyira ku mutwe gwo towulira bye njogera. Bannabyabufuzi bangi bajja ne balayidinga ku nnaku y'abantu ebaluma. Omuzungu akiyita playing on emotional intelligence of a person. Omuntu akola naga kwezi yasuze enjala. Kwezi n'okungobera kamuzeemu essubi lyagenda funa emmere. Kati omuntu yajja nayogera bigambo byagala kuwulira. Kubanga yagala mmere. Kwa manyi Busoga y'opposition. Busoga okubeera y'opposition olina kwogera bigambo nti Museveni tomuggyako enkya naye ng'ayogera talina wadde kasaali. Munabusoga mba musubira okubaamu amagezi agagamba nti bajja wali muyeekera kyajja neyerangira mu kamera nti ndi muyeekera. Era ekyo Munabusoga omugezi yeebuuza Museveni bwe yali ajjako Obote n'Amini yamala kulangirira wa. Ebikyokusala otunulira ebikolwa by'abantu abazze bajjako gavumenti Museveni yakola bikolwa ki? Yadda mu kulwana kwa twalina bayeekera baali ba birundi bisatu. Twalina Museveni, Nkwanga ne Kayiira. Museveni bwe Bankwanga ne Kayiira be basooka Museveni ogenda mu nsiko. Museveni bwe yasanga Kayiira teyamuvuma. Tugaye Bobi Wine osanze Besigye mu nsiko. Tolina kugamba nti Besigye akolera Museveni. Osanze Mugisha muntu. Museveni kye yakola yalimba Nkwanga ne Kayiira. Nabaga tusoke tukuba Obote ne Titokero tobaveeko. Uya we yabalimba tugaba n'obuyinza. Okumanya Museveni yali mugezi yabalaga Kayiira ne wono ba president sina buzibu. Nkwanga ne wono ba prime minister sina muna pecha state minister. Omugezi ayagala obuyinza bwakola ki? Netali tosobola kubanga oyagala buyinza ng'otisa gosanze mu buyinza. Tugba Museveni ngenda kutte dakiika 2. Ate ze kugenda okutta nagula byakulwanyisa oleme kunzita. Era omuntu yenna nga yagala otwala opposition ya Uganda. Ow'amagezi agenda okujja awambe. Alida ku Kyagulanyi alina okujja ne message eno. Ti Museveni byokozeeko bimala. Nevaako naffe tukoleko. Osoka kumwebaza sina mpesi ya kuliganizima okuba endulu. Museveni mubbi, Museveni mutemu, Museveni tukitegedde mubbi, ne tolina kyakolera mubbi ayine mundu. Tukitegedde mutemu. Ate bangi tolina kyokozeewo Uganda bwoganyi ku social media. Twagala omuntu agamba Museveni okozeeko webale. Nevaayo weko ne kusika isoja afugemu. Nga tutaddewo intimidation kubanga sina kubeera hambo. Buli otiisatiisa omuntu nti ogenda mukolako obulabe naye ayongera kwenyweza. Museveni yeetaagayo omuntu agenda omulimbalimba eyeefuula amuwa ekitiibwa bw'amala omujja mu ntebe amulage ekkala ze entuufu. Museveni bw'ati bwe yalimbalimba Obote. Manyi lwaki Museveni tayagala Amini? Amini yali mugezi. Gwe njagala between myandi yukwezi buli gavumenti ezeevaako Museveni ajibaddemu emabega. Museveni tali muntu gwatayagala. Museveni yawamba ku biseera bya Amini. Amini nabba obuyinza Amini yabubba ku Museveni. Kuba Amini yali yasoma nga alinga boolaba bano. Museveni yali ayingidde amajja. Museveni yaliwo kuva ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa. Nga omusajja mukulu. Kyova nti Busoga nabagamba nti Busoga basinga amagezi na Diop yali vice president wa Muteesa. Ali na Diop yali musajja mugezi nyo tata wa Kyabazinga aliko. Kyova nga Kyabazinga mugezi.
era nze newunya abantu abamanyira abasoga tebategeera abasoga basinga amagezi ekibasumbwa kyokka nkwe mpuliriza nkwe balinga ffe abaganda tuli babbi tulina enkwe n'abasoga balina enkwe n'emputtu katulina opikyusa nkubuulira abaganda Hasani nkubuulira mazima abasoga balina enkwe n'obutayagaliza abasoga tebaagala basoga bannaabo kakati omusajja na diope tekasiye kati muli mukuba kadaaga kati kadaaga mukuba waaki katujja bitandika ku wiiki ejja kakati kyenkugamba bwe tuba twagala okuva mu mbeera embi okukyusa Uganda tubeere bagezi okusinga betuvuganya naye tulina ekizibu ennaku zino abatuvuganya bagezi okusinga ffe ababavuganya kyokka okumanya abatuvuganya bagezi okusinga ffe ababavuganya ffe ate mu busiru bwaffe tulowooza tuli bagezi. That's why tufuna semuliza utusi buli mwaka andi awo bafuuse professor tubeere bagezi okusinga betuvuganya kubanga betuvuganya bagezi okutusinga ate ffe mu busiru bwaffe twewaanirayo tudda mukuba mucupa kuvuma mpuga kubika mpuga afudde tulinga bajja okulya emirambo oba sitwage yagala musayi simanyi babika kati bali kumpiga mpuga afudde kati musayi gwa mpuga ogenda ogunywe kati waliwo abise Bobi Wine bwafa ogenda munywa mu musayi kakati tutunulire ebizibu ebituluma kwezi ne busoga obwavu bungi ne busoga eruje ne singa obugagga ekireekyo tabakulembeza abafuga busoga baagala ebeere bweti basobole okufuga abantu nti omuntu omunaku tasobola kufuna sente genda ku luguudo kwekalakaasa talina maanyi omuntu ng'alina stress ya school fees tomunyumiza byankyukakyuka kakati bana abasajja tusooke tubasookeyo mu maaso tumanye nti bo kye baagala tufuga nga tuli baavu ffenna abaavu tetudda mu kuwalana nti gwe gundi oli mwavu mubi ffenna abaavu tube ne common goal emu ku mutima nti twagala kuva mu bwavu otujja kufuna enkyuka naye nga tugenda tuwa ba MP ne tuwa abantu abatutwala obuyinza mu maaso nabo nga babalabyabo nako babala kuva mu kati campaign etuuse wala yenta abaka bonna batandise okwesembeza Kyagulanyi sawa zo tuli mu campaign ogera kulanga abantu bakwata Bobi Wine bamuwana bamugamba tasobya to principal takola ki naye nga Bobi Wine bamuleka we emyaka mukaaga emabega kati bamanya nti bannayuganda musabiriza nnyo bamera active ng'ebula omwaka lukatuuke omuntu agana nabba milioni 6 zino zengero teka mu campaign Munnayuganda ku mulundi guno tolonda ambuleera tolonda kadi y'NRM tolonda kisumuzo kya FDC londa busobozi tukoyo tukabiranga obutafa mu bwavu mwaba bateekamu ennaku ebaluma mwaba gyeteekamu kubanga mukozesa buwumba mukozesa emotional mugamba bajja ayogedde balonda kinyumu politics wa Uganda wa kinyumu nduulu kwata ku mulambo nga gwa Ssegirinya yogere byagala okunyumira abantu bawulire bakubire enduulu oba ofuuse MP naye kakati osobola kulekawo mugisha muntu asobola otereza eggwanga osobola kulekawo mama Mbabazi nowa Bajjo olwokuba nti Bajjo ayogera bulungi kati mwemuliza okukaddi kyovalange ennaku ebalumidde emyaka 4 ate ensobi mugenda okukola kino ekisanja ennaku egenda kino ekisanja ekisalawo oba mu babagezi oba mu babasiru bwe muddamu ne mulondesa era obusiru mwabagenda muzesikiriza mu kalulu ne mulonda by'MP nga mulaba byebazanyira ku mutwe bigenda bakolera mugenda kubonaabona emyaka emirala 5 kiki kati bannayuganda buli lunaku bababbira mu nkola mpe era Uganda bwekulemanga okufuga kwezi manya toli mukulembeze nze ebintu ebimu ku byankyaya Museveni n'omunyiigira nsi eno nnyangu kufuga kubanga bannansi bangu saawa zonna batolwa ntogera ku leediyo n'enfuluma nendaga ebbeere kati abagenda e Masaka bakomawo e Kampala ne bagamba Bajjo yalaze ebbeere tuddeyo tulabe ku bbeere tebalina direction entuufu gye bagendamu nedda si bintu kubasobako buwumba tuutu beetagayo abasajja ngaffe abatatya bucupa abasajja ngaffe abatatya bucyayi ne tugamba nti gundi owunyaako masenya olulimi senya olulimi nti omuntu oba oyagala okuba nakamwa akawunya obulungi osenya olulimi gye lukoma nosenya amanyi nomunda gye gakuba nogasene kungulu kati tulina kujjawo kizibu kyakuwunya kamwa sigamba tusinyako manyo kungulu kati bannabyabufuzi babamanyi babagamba kusinyako manyo ga masa abantu webalaba olulimi ne batamusenya kaliza kwezi omuntu ojole nganta manyo ganuma kitegeeza oli mukyafu tumanyi kusenya wala omuntu tolina kulwala infection bukyafu bweba mukazi wakyo genda kubitoyo ebikyafu bweba omuntu olwala typhoid kitegeeza tonaabangalo oba onywa juice omukyafu kakati ekizibu kya Uganda nga tusose kukyusa mindset yaffe ffenna tugwemu obusiru n'emitima emibi n'obuwumba tuutu mu Katonda muzigulu Museveni agenda tufuga emyaka emirala 10 nga mbasiibula abasoga tujja kudda wiiki ejja ku Sande twabakolera pulogulaamu yaffe yadda busoga naye ekola bulungi mwena babadde ku intaneti abangi mwebale kubaako tubasuubiza oba pulogulaamu eno yegenda okwogeranga amazima mu ggwanga byonna era mujja kubangako nga bwe mubeera obulungi naye mbasaba ab'e Masaka Mpuuga tokole fujjo Kyagulanyi tokole fujjo gavumenti ya Uganda mukole fujjo Uganda yaffe ffenna tuli bannayuganda bino ebyobufuzi bitumalira mu bwereere ekikulu kukyusa nsi yaffe buli munnansi afune service gy'ayayanira service delivery
gye tuba tuteeka ku mutima tubasiibudde budde butuweddeko mwebale kubeerako tujja kuddedda nanka ngende okuziika bangambye ngende okuziika nyambadde bubi ntoka okuziika bwe tubadde ne mugano wange Alfonsi bajja okukinana munana kutonyeze mukaaga kusoka Royal Radio tujja kuddamu okuwuliziganya ku lunaku olwa Sande Sabbiiti ejja ne bajjo ku lw'omukaaga tujja